Chicho omanyi ku muwala omuto eyabadde manager wa Sheebah Kalungi Jeff Chiwa gwe yasayiniza okubeera nga replacing oba nga adda mu kifo kya Sheebah Kalungi. Yenna bwino mukuleeteddeko ono omwana muwala omuto osobola okubeera nga omutegeera. Omanyi bantu bangi babadde bali mu kubeera nga balina engeri gye beeteekawo nga bagamba ono yagenda okudda mu kifo kya Sheebah Kalungi, ono yayinza okudda mu kifo kya Sheebah Kalungi kubanga amanya mangi agabadde ga mentioning bwoba agabadde gali ku listi nera nga bagamba abantu mbu ono yandibanga yagenda okuddawo oba ono. Naye finally mwana muwala ono omuto yagenda okubeera nga replacing Sheebah Kalungi. Kiki obadde omumanyiko, kiki omumanyiko, nze ina details mukuleetedde. Amanya eddoboozi bamutya MCSMX representing straight out SMX Media ne bazanyi ba SMX Media Kings and Queens. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwasubscribing ano ku SMX Media. Nange SMX ngenda sigala ngamba weereza ate nera nga sigenda kujja ng'okwo kola ekintu ekindeetera mu okubeera nga musubscribinga kyekyokubeera nga nconvertinga stories zange zenteekayo ku YouTube channel yaffe eno nembeera nga nziconvertinga zibeere nga ziweeka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Nsobola kubaddiza nga mbakolera stories zitatwala nnyo data watist omukozeseemu ekintu ekirala waafikkawo ng'omaze okubeera nga olaba YouTube story wano ku SMX Media YouTube channel. Angusabo subscribing oleme kubeera ngo missing updates nechi atambula ne banafa aba hauha Derek Investments bakugamba ensonga yonna ngekwasaganya ku finishing wa nyumba ye bagenda bera nga bagikwasaganya ne bonga bakozesa mayinja mu design ezenjawulo mu bike ebyenjawulo mu kala ezenjawulo bakola finishing w'ennyumba munda ne wabweru bakola ne ku compound ate nawe kenyini awuli anti ayagala kugula mayinja kubana abantu oba nawo ofuna gyokola ebintu bye byamayinja oba decoration oba exterior oba interior osolo bakula ko namba esimu ne bakuguza amayinja oba no bakola ko namba esimu ne bajjeewo ne basobola okubeera nga bakolerako finishing ku nnyumba yo. Tuzeeko story yaffe mbadde nkyakutegeeza ku mwana omuto ono mwana muto myaka mitono ddala myaka 16 kubanga yazaalibwa mu mwaka gwa 2005 saawa zineno ogata 2005 paka 2010 that means egyo myaka 5 kuva 2010 paka 2015 egyo myaka 10 kuva 2015 paka 2020 egyo myaka 15 ogatako guno ogwa 2021 gibere emyaka 16 ono nga Jeff Chiwa gwe yalabyemu omulamu okulaba nga asobola okureplacinga Sheebah Kalungi ku kya Jeff Chiwa kubanga ono omwana bangi tetumumanyi olw'obuyimba bwe obutono bwabadde alina kubanga nange namaze laba ku gundi nga information ene saturating ane nebuuza mwana muwala ono bulijjo mulaba nga bamwogerako bya fundraising charity ne nebuuza ono mwana muwala yani naye kati okumutegera mu music namaze laba bineeno mbo bwali agenda okudda mu kifo kya Sheebah Kalungi konzo wae kange nempulire ku music we indabe ya sounding ati ali worth okubeera replaced by okubeera replacement ya Sheebah Kalungi okusinza ku level Sheebah Kalungi gyabadde ataddewo na music industry wano mu ggwanga erya Uganda. Kyonna sooka okumanya nti ono mwana muwala yazaalibwa 2005 nga bwe nkugambye. Ekyokubiri waliwo ekinconfusinzeemuko kati naye nakyo ngenda beera nga nkikiri nga amanya g'amatuufu bamuyita Nannyanzi Rwahuma nga gakosa ku stage yeeyita Rwahuma Pinky. Nsuubira ekyo kyo mbadde mukimanyi naye ng'ayimba kika kye kimu ekya music nga Sheebah Kalungi gwabadde ayimba afrobeat kwegamba naye waagenda okubeera nga akwasaganya kuyimba yatandika akyali mu ssomero yes masomero ebyo okulidinga kwayo reddoboozi eddungi nga olaba Rwema Namakula naye tandika okubeera nga afulumya akayimba akali official akali recorded mu 2019 bwe yatandikira okubeera nga afulumya. Okusinza ku information gyensomye enconfusinze ng'egamba mbu ono mwana muwala ayinza okubeera nga yamaze ebibuuzo bye ebya senior 6 lwakuba ati wentunamu ku myaka 16 neneesikamuko kati nenga 16 senior 6 mostly senior 6 okugituula minimum kalobera ne 17 oba 18 naye mostly babera 18 ku 19 nabiri nabo batolotu naye kati 16 ekyo nenkima amazi nera nga kiraga okusinzira ku byagala okubeera nga asoma alina kubeera nga joininga Makerere University nga yagala kukola mateeka oba law. Ono abaddenga mu under management ya Raj Music Management nera nga yavudde okubeera nga asayininga kati agende mu TNS oba team no sleep ene managingibwa omuyimbi Jeff Chiwa. Mwana muwala ono ayagala nnyo okubeera nga apartinga, mwana muwala ono ayagala nnyo ku hikinga, mwana muwala ono ayagala nnyo tennis n'ekirala ayagala nnyo okulaba omupiira gunaase n'asamba simanya mani yu n'ebisigadde za wangwa kono simanyi bya mipiira ate n'okugulaba sisobola kugulaba n'okugwagala gwagala simanyi temunnenya munnange naye nze SMX ekikwasagana ku mupiira sikimanyi kisoka simanyi gusamba. Ekyokubiri
tegunyumira sisobola kuddawo mbungende ndabwe mupiira ekyokusatu sigutegeera nga gombo bana ategeera simanya odds zizwe ziti ate ono ali mu kibinja gundi simanya first 11 ebyo sibimanyiko tiimu z'omupiira mpulira buuliza Arsenal Man U naye n'ongamba omuzannyo omu alali bibira binnemye ompesente awo zo zibeera zinnemye so kulw'ensonga mbu sigwagala sigunyumirwa sigulaba n'ebisigadde temunnenya bannange ze ndi muntu nnyo wa music ombuuza ekikwasaganya ku music awo ngenda kugamba omuyimbi oluyimba olupya muyimbi ki details z'omuyimbi awo kutya music wombeera ngenda extra naye kutya sports simbwa sports gwe nsobola okubeera nga nzanya naye gwe ndi interested in ye volleyball ye muzanya nira buli lwagulo making sure mbu nyambuka eyo gye nyambuka nensobola okubeera nga nkolamu training kati nati sisaawe mu babbi yannyumiranga sports naye zisigadde ndi mufu so yoyo muyimbi Rahuma hali abantu oya no muyita Rahuma Ali yoyo muyimbi Rahuma Pinky gwe ba replacinze ne Sheebah Kalungi omuntu oyinza okwebuuza ono mwana muto agenda sobola okubeera nga atula mu ngato za Sheebah Kalungi naye ate towerabira Jeff Kiwa we yajja Sheebah Kalungi nti ne Sheebah Kalungi naye yalinga bamuconsideringa nga upcoming artist by the time we yagendera okubeera nga Jeff Kiwa amusayininga kubanga tukimanyi bulungi nti Sheebah Kalungi yali akubeeyokawo obuyimba bwe nga bwobwo neera nga yes abantu bamumanyi mune ya Sheebah waali naye nga si ye Sheebah nga woolaba kati on top of that nga n'abayimbi abamu akyali ku level mukozesanga video vixen kubanga before nga tana crossinga mu team no sleep ya liko nga vixen mu video ya ba Radiant Wizo kijukira abo bamanya lyali lyamanyi so bamugamba mutwagala obere mu video yaffe nakkiriza nabera mu video yabo on top of that awo yakolya ne collaboration radio gyatabeeramu naye nga Wizo ye yagituulamu so ya Sheebah ne Wizo so yafunira penetration oba yafunira omukisa okulaba nti ne Jeff Kiwa amulabamu omulama era bw'atyo n'amuleeta close ng'ebya Good Life bimaze okubeera nga bisasika ye n'adda mu kifo ky'aba Good Life so ne mwana muwala ono okusenza mu Jeff Kiwa manager mulungi yamanaginga aba Good Life ne batuuka wa we batuuse n'amanaginga Sheebah Kalungi n'atuuka wa watuuse nsuubira bulungi nnyo nti ono mwana muwala Rahuma Pinky asobola bulungi nnyo okubeera nga mugulira ennyimba nga z'abadde agulira Sheebah ono mwana muwala wabeera nga alina eddoboozi okusinzira ku abagenda okubeera nga bamuwuliriza ne mugamba yes asobola okubeera nga ayimba okusinzira nti kyetaagisa kugula music ono mwana muwala kuyimba Jeff Kiwa ng'alinga manager Roger bamanyi engeri y'okwasaganyamu ekintu ky'abayimbi kineno naye kyendi sure mune ya Jeff Kiwa ekyo kyo tosobola mbeera nga omudiscreditinga in one way or the other so Jeff Kiwa nsuubira bulungi nti ono mwana wabeera nga gwalonze nga gwagenda okubeera nga atupika mu kifo kya Sheebah Kalungi sure diro ono mwana agenda kubeera nga ayitawo kirungi ekiriwo tutandise naye wanene ku SMX Media so tugenda mulaba nga akula nga akola ennyimba ez'enjawulo paka tuli mulaba nga atandise okubeera nga awangula ko za award kubanga no SMX Media tumwagaliza birungi byerere lwaki tubeera tumubeerako ne fitina nedda tumwagaliza birungi byerere ne career esobole okubeera nga esenvula efuuke ey'amaanyi amanyi ddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media I sign out.